Dawudi yalina okuzimbira Mukama ennyumba. Naye Katonda yagamba Dawudi nti naye nedda. Olwanya entalo nnyingi. Omusaayi mungi nnyo oguli ku mikono gyo. Tekitegeeza tagenda mu ggulu. Alwana ntalo mujaasi wa Mukama. Ow'amagye togaananga okulokoka. Okuva edda nedda Katonda alwana. Era amagye galwana mu linnya lya Mukama. Katonda n'agamba Dawudi nti omusaayi mungi, ekitegeeza abafudde bameka? Bangi. Kati gwe tonzimbira, mutabani wo Sulemaani yabanzimbira, era Sulemaani yazimba, naye Dawudi ye yakuŋŋaanya ebintu. Kale Dawudi n'abikwasa Sulemaani n'azimba, ng'ekimulemesezza emirembe gye balina mu Isirayiri gyonna givudde mu kulwana. Buli kulwana abantu bafa. So oyinza okuba towagira gavumenti, era nga bwenjogera bwe ntyo nti waakiri tugyebalizeeko Mukama nti enjiri ebuulirwa. Amakubo g'ensi tegannateerera naye ligenda mu ggulu. Baalita liggule kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Erigenda mu ggulu baalita. Baatuleka. Tekina kye kigaso tukolera amakubo ne gabanga ag'e China ng'okukwata ng'oyogera ku Yesu bagenda kukusiba, bagenda kuteeka kalabba n'abalala bayige. Eno twogera ku Yesu kyere. So osobola okuba nga wafiirwa abantu bo, era yenjiri gye mbabuulira. Temwetaba mu bintu bisobola kujjawo obulamu bwammwe. Kye bayita obukulembeze tekyepankwako. Era ne Setaani bwe yeepankira ku bukulembeze bwa Katonda, ne bamalayika bonna abaamujeemera, gye gino emisambo gye tubalabona nagyo baabikasuka. Setaani yakasukibwa okuva mu ggulu lwa kwesimba mu ntebe ya Mukama. Entebe si nnyangu. Bw'oba ne wootudde nyweza, olina okusabira omulimu gwo, naawe y'entebe yo. Saabavubuka, toyingirira bintu by'otajja kutegeera. Waliwo by'otegeera, obwavu wamu obutegeera. Ebibatawanya ewammwe byangu byakutegeera. Era nzize n'amawulire amalungi. Katonda agenda kukozesa ggwe, bonna basumululwe mu linnya lya Yesu.